Lwebula olunaku lumu ngomye musosola ndagwe inde mu MGN Grand Arena mu kibuga Las Vegas wakati wa Mayweather ne Pacquiao. Enjuyi zombi zitandise olutalo lw'ebigambo. You know, it's about timing also. You know, it's not about just speed, not throwing just a lot of punches. You can throw a lot of punches. Everyone game plan is to throw a lot of punches and keep a lot of pressure. Wabula Mayweather aweze emyaka gy'obukulu 38. Ebigambo by'omutendesi wa Pacquiao temuyugudde ttama. Bw'ategeezezza nga ye bwaliwo era ebigambo byabwe si byakumujja ku mulamwa. Kitaawe wa Mayweather ng'era yamutendeka Mayweather Senior naye olutalo lw'ebigambo lwenyigiddemu bw'ategeezezza nga mutabani we bwagenda okukuba Pacquiao amuleke mu kkubiro. He got it started number 1 to 12. So in between them round right there, you can go. Okusinziira ku mutunuulizi waffe Andrew Kana abaddeko mu nkambi z'abalwanyi bombi. Kino kikyali kituuza eri enjuyi zombi olw'engeri olwana luno gye lwesungiddwamu. Pacquiao atandika mangu yetalinda alina speed alina amaanyi muwaiti era amanyiddwa ng'omuntu ow'amaanyi ennyo. Punches ze ziyinza okuva north south east kwegamba tomanya muwa awkwardness bwe ate making a very dangerous nti abeera muzibu wa kuplaningira. Floyd Mayweather Jr. abantu abasinga balaba talent ya ring naye alina ekitone ekiri mu bwongo nti bafighter abasinga bajja kujja bagezeeko mu outworking. First of all ekyo kizibu kubanga abeera mu tip top shape all the time. This guy truly believes he cannot lose, and anyone that has that mentality and truly believes it sometimes can be very hard to beat. Tasikanyuga punch nyingi nnyo, ali very conservative, naye buli punch gyakanyuga almost scoring. So ali very conservative yet very accurate. Nyakana nyonyola nti buli luuyi lulina kirukira ku lunaalwo ng'anaasinga okwekaliriza munne y'anaawangula mu kyo Mayweather awezenga batagenda kuggyibwa ku mulamwa okutuusa nga amaze okulwana. Eno fight nzibu nnyo. It's all going anyway, and that's why erina this much on it. Chiwa planning, doba chiwa training, then chibeera kyanjawulo nnyo. So the ability okwadjusting, not sticking a game plan, it might end up being the trump card to victory. I don't focus on all that. You know, I try not to focus on that. You know, I sit at home and just watch basketball, go home and lay down, take a nap, get up and go for a nice walk, and then come back and drive my golf cart around my neighborhood. Okubiri wa wiiki eno, Manny Pacquioa yabadde akatuuka mu kibuga Las Vegas. Yagumizza abawagizi bwe nga beerekedde obuwanguzi kuba awulira ali ku mutindo 10 ku 10.